Media Tuggussa Enssonga yamukubira yisenga mulala ng'amukubira ng'amugamba kakati mukulu munange oli otya tuli ku nsonga zange zino ez'omwami Mubiru n'omwana Jeeni muwala wammwe nti mubadde mugamba ki ti munnange ndi mukoli mukulu munnange sikubye kuyomba ti oba olina kyoyagala kiŋŋambe kakati maama omwana waffe yatugamba yazaala eyo omwana naye agezaako oba okusindikako oba ku buyambi oba ki newaga nti ayagala kujja kumulaba temukkiriza waliwo obuzibu mutabani wa mwoyo mubi nnyo mutabani wa mwoyo musiru tinedda maama nze sikubye kuyomba nyinyonnyola buzibu ki ti kakati mange olonga ng'amunyonnyola maama kakati mukulu munange obuzibu obuliwo oyo yafundisa muwala wange olubuto tayagala kumulabirira tayagala kumusindikira sente talina kyayagala kukola ki talina kyayagala kukola ki ng'amubuuza naye omwana waffe nga bw'amubuuza ng'amugamba omwana ayinza kyandibanga n'omwana atali wammwe lwa nsonga singa yali wammwe mwandibadde mwamufaako dda nga mwasindikira omukazi ssente oba ne mufuna emmotoka ne mujja ne mumukima kuffe nammwe mulowooza baani abeeguye ennyo nti maama ffe tweguye ennyo nti naye ate ebyo byonna biba bibyo bwe mwagala okumulabako bamwagala okujja mulina osooka okuteeka ku ssimu yange emitwalo 35 gye nateeka mu ddwaliro nga bamulongoosa omukazi w'olubuto omukazi w'olukindo talya muwogo talya kawunga talya biki alya matooke kati nga maama senga kyava amubuuza kakati maama bw'obalabalamu byonna sente ziwakamala okumuteekako ziringa mu ssente mmeka ng'amugamba ngenda kudda kambalo balamu ngenda kudda mu kkubi Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Mama ayina kyayagala atajja kisasira tena wajja busasira obugambo bweyambo ajja tulira kati mama nze mbadde nteesa nti tubaleebalemu sente oloza nga mmeka gwezogamba kati yabaleebale kati takimanyi nti eddwaliro omuntu okulongoosa ewamwe tebalongoosa balongoosa kati mubuuza nti omuntu bamulongoosa akozesa sente mmeka no kati kanjogera ku lubannange tujja anti wemu n'amala okwogera oweerezamu olunaku lumu oba bbiri omujja nemu era nakoma wera bw'atakoma wujjamu wanje okitegedde era nemuwamu ennaku bbiri najja ne mumulaba akomawo ewange gyeri nga mumaze okuteekako sente zange nakozesa okubala yali nja wano ekigere kati omwana wekiba nga kituufu omwana ono waffe tuba tukoze tutya omutuuma erinnya kubanga omwana aba alina okufuna erinnya ly'ekika erinnya lirina obuzibu gwe ne bwokuba essimu n'olyogera tujja ddi muyita naye ng'ekyamugambye okubeera naye omulaba myaka 8 yamulabeko amalabe kale jamulabe amalabe eyo myaka bw'ginawera 8 addemu amulabe omwana awezezza
8 ate kijja kusinziira okuddamu n'amulabako ng'aweereza obuyambi akola kyonda buweereza era tajja mulaba. Ekitegeeza kati wano alina chance okuddamu okumulabako nga bwezezza emyaka 8 era ng'aweereza obuyambi alaba taweereza buyambi oba balibeera ajjeko bagiteekamu kyaki. Toggwa abaana b'e Lukaya kozi Lukaya kyotera balukama kyotera eyo si wangu oba toliwaayo si wangu naye oba oliwaayo wangu ani agamba nti si wangu naawe olwokuba bino ebizibu byekugwako media ngubuulire ekyamazima nze waliwo obuseera wentuuka ne ŋŋamba naye oba nkole ki mu butuufu ng'olaba ogezezzaako kola ekisoboka nekigaana. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nze nkubuuzako muzzukulu wa Kabajja taata wa babiri Ssaalongo gyosinzidde okubeera ng'otaba kitundu kyaffe kino kyakubiri abagoberedde ekitundu kyaffe ekyasoose ekyamboozi ya mulima mayuuni katusibe nti okyali ku mulamwa bwe atanaba kubeera ng'ate olaba ekitundu kyaffe ekyasoose ddayo olaba ekitundu ekyasoose wojja okumanya emboozi gye yatandikidde ne gye tugenda mu maaso nayo atunyumiza ku mboozi ey'omuwala gwe yasanga ekyotera ne beeyagala ne beewasa mwaliwo nga zaalibwa n'omusota ne byayiseemu bingi. So tugenda mu kitundu kyaffe ekyokubiri kyetutandiseeko kadde kano sembeza akatebe bwe onyumirwe emboozi te nga weoyiga nga nawoosona amagezi g'okutuwa comment section ejja tukolera nnyo mu comment zammwe mwe tujja okujja solution tulina suggestion okugendayokko ebinaggweereyo tulabe oba tunasobola okugendayo kko waka eyo najja eno tumunoonyeekokko tumanye ddala kiki ekituufu kiki ekikyamu naye nga batuteekamu akasente Baziwa and Sons mune bannaffe abakolera kanana abo mouth wash Dr. Mark Omukugu awo ewakaliga batuteekamu akasente ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Nyongera okujjukiza gwe top fan oba gwe fan wa SB4 oba muwagizi wa SB4 ng'owagira SB4 Media nga tolina kyogisuubiramu owagira SB4 Media olwa programu zaayo ennungi ezizimba eziyigiriza owagira SB4 Media kubanga gwe wayagala Ssaalongo empeereza ye ennamba yaffe eri ku screen okwo osobola okubeera ng'oyitirako n'okugamba nti I want to join netukuteeka mu SB4 family. SB4 family eno yabawagizi nga gwe waleetaaze okulaba programu za SB4 nga tolina programu gy'oyagala ekusubwe nti programu zino zijja kusookeranga mu family ya SB4 tibwebanga gwe family wa SB4 nga programu gyonna gye tukoze esookera ku gwe n'abaana basooka bagiraba. Ennamba eyo si yakusalako buyambi era tetusobolako message yonna esaba buyambi. Ennamba eyo si yakukubako n'owoona ogikubako tejja kuyitamu n'owoona ogikubako tojja kufuna buyambi wabula si yakusalako buyambi wabula ya SB4 bafaani bokka nti bwali ku WhatsApp tukuteerako video za SB4 link za SB4 program za SB4 ozirabe n'abalala tebanaba kubeera nga baziraba baleme kukunyumiza. Kale nnyabo naffe tukulamusizza nnyabo mwana womalo ate kinaatuzza wano okukola omukolo omalo kyogamba mumazeeko emirembe anyway amma kimane bagamba kyekyo munatusomamu enamba eyo yabafaani bokka si yakusaba buyambi. Tuli mu maaso tukyagenda mu maaso n'emboozi ya mulima mayuuni Abdallah tukomye nga nsindikidde omuwala omusindikidde emitwalo 6 ajje aleete omwana omulabeko oba oli awo tumwebwe n'erinnya essimu ng'eddamu ng'evaako nga mbeeraawo nga mbirowoozaamu kati
wayitawo ewiiki nga 2 essimu ng'eddako nga nkubira nga ngamba nti luli wali onsindikidde ssente ate ne tufuna ebizibu bwe twafuna ebizibu ate ssente tuzikozesa kati mbadde njaloddemu onsindikira endala nzije enkya naye maama yabadde aŋŋambye ofune engeri gy'okolamu oguleko ku seppiki ez'ekyogero biki ebyo musajja wattu nga ngenda mu katale wakaffe wali mu kikko nga ngula seppiki 2 zino ennene ze bateekamu ekyogero ky'omwana nga nziteeka waka nga ngula omanyi nga wonaga nti kati olinga atandi omanyi abavubuka kale tetuli bayonjo nnyo kimala bw'oba oli bwomu nengenda nengula amasuuka amalala nengula ebintu nga bimalawo emitwalo gye nga 10 n'ekyo omukyala ajja olwo sinaba zimuteerako nembigula nembiteeka ewaka olwo tuli mu gwa 7 guggwako nembigula nembiteeka ewaka nemukola nemugaa sente ziteeke kunagamba kakati eno evaavaako ejja tutawanyamu ziteeke ku ya maama maama twaga nti toziteeka ku yange neyange ekyankalana ne bafunawo ndowooza ey'omuntu kwe nateeka ssente obuzibu bwe nafunamu nti meseji ezo nagendanga ku mobile money nga basindika nga nziramu nteekako omukaaga gwange nga mbeereko omanyi omuntu okutuula ewaka nga bwe ntuula bwe nti nkubidde ne basenga omukyala ali kuleeta mwana ndoza wafunamu n'akadagala okuva wa Dr. Mark osaafuna akadagala ebyakadagala ebyo omukazi ejjukira ebiseera ebyo mukazi yakazaala ebyakadagala nga tuyinza nabirowooza kulowooza kimu ku mwana kubiri byonna ebizibu byempiseemu bwe nti ngasobola kulowooza akadagala kajjajjama kati nga nze mulinda nentuula sente naziteekako ku ssaawa 2 ez'okumakya nembeera ewaka nengula ku mmere nengulayo amatooke kuba ngambanga ku ssimu kati wakukubira noyogera naye leero ennaku ez'ebbiri obeera oyogera naye nga munyumya ndi kakati nze obumanyi ndi wa Lukindo simaye biki sirya mmere yekaluba amatooke nga ngula ekota yange ya mitwalo emeka ngiteeka mu nju nga bambuuza wensula negundi emmere ogirya kiro tosiibawo ogula ebintu emmere ogirya kiro nti nedda olusaala baga nti omukyala ajja beera mu nju ziwera 4 ziwera 5 ziramukubira tulinnya emmotoka omutima akasaba nga ziyengira 8 nga mukubira nga tuli mu paaka nesente ze batuwadde zituweddeko twagala kugula ku byokulya nga waliwo abaleekaana nga muterako ekiwaya nga mugaa ekiwaya kiikyo gulamu ebyokulya mutwale gula ebyokulya mala olinnyo ezidde emukono bweziwera saawa omanyi kati napima tikati waba alinnyo emmotoka okuva e Kampala otuuka emukono ajja tambulira essaawa meka saawa 2 oba 2 kimujamu nga mungi neziwera saawa 10 kitundu nenziramu nenkuba essimu maama nga teriiko media. The telephone number you are calling is not available current was switched off. Please try again later. Which means omuliro guweddeko olwokyamulinda naye nze atategeera muliyo banzi olwo nebanga awunzeemu nenvayo waka nenzijja ku kkubo nenfuna essimu y'omuntu omulala nenjikuba neŋŋamba ekintu kyekimu nenkuba kuyambamu neŋŋamba ekintu kyekimu kati media ekyasinze okummalako emirembe n'okummala amaanyi ku lunaku ku mwezi gubadde gwa 9 ennaku z'omwezi nga 23 nga addamu ankubira okuva luli ŋŋaŋŋamba tukyali mu paaka onansi gwagumayanga bali bankwata obujega oba bali bankwata layini gye wandiise layini matatu bakuyita kukwata layini bali bankwata layini nga ndi awo ninyanga kintu kyawe baseerezaako buseereza bwe bati nga ŋŋamba nsonyiwa amazima nali nkulimba saasobola kujja omwana simanyi twali tuli awo neyeekyanga simanyanga biki nemubuuza n'essimu neevaako
nanga kati njala kujja leero konze ojja leero funa omuntu awakuwola sente njamuddiza ngamba nti eno kimanyi kyalo nga bw'okiwulya nga ani agenda okumpola sente emitwalo 6 nzije nga mubuuza kati gwe nawo meka nga ngamba ninawo omutwalo ne bonna bonyongerezaako emitwalo ng'ena nja kujja media nga nsindika sente nga nsindika sente emitwalo emeka ena nga nsindika sente nga kwolwo saabi wanabudde nagenda na mirimu gyange neŋŋenda nenkola sawa ziwera sawa 10 nga nva waggulu ku madaala gye mbadde kijja nkwatako essimu ekumba essimu yange yaweddeko dda omuliro nga ŋŋendanga wonaga wali nti mbugumizeko essimu yange eyo essimu nga ngiza nga bagibugumya ngegendako percentage nga ya2 nga ngijjayo nga nkubira omwana nga manyi yankubidde dda oba nyina ali ku puleesa ngamba aleka yakubye dda aleka yatuuse dda ewaka kuba alina n'ekisumuluzo kyewaka kuba yagenda nakyo aleka yatuuse dda eka nga siriiyo saasooka kubira ye nga nsooka kubira neiba obuuza mama Shalukani waliwo azeeka wewaka nti wewalese wewali olwo ngenze nguzeeyo ku kawunga nguzeeyo omuceere ettooke lino liri lyewagula lyavunda lyavu kati lyayengere ageno waggulu agawansi nengaleeta omukyalo ewakadaala gwe nagawa bamwita mama Ishawo kadaala gwe nagawa agawaggulu gayengera wansi negasigalako nga mpulira obusungu kati oluno wemusindikidde zisembyeyo nga ngenda kangulene nalina akafulaski ewaka ka bikopo 2 nga ngenda awo mu Palisa Kone supermarket lyawe mukono kukidda ku Kayonga Road nga ngula fulaski ya mitwalo egyo ennene bwaguuga bikopo 5 ku 6 nga ngamba eno fulaski ejja kutumala abasatu n'omwana giteeke ewaka ebirowoozo byonna kati olwo nga ngamba omutima gwe muli ngamba keyeyongerezaako omutwalo nanga ajja kweyongerezaako ali serious nga nsooka nsirika ngambe nga ngula ebintu byange nentuuka n'oggula omulawo ogugwe yakawunga ako enjagala nnyo akawunga angula omulawo nago nga nguteeke nga saatooka nagutuusiza waka nina senga wange awo waggulu alinawo edduuka awo nga mugamba omulawo gwange ogwo gunkumireko awo kaŋŋende eno kati bwe nava eri bye naye kugambye mu kuzimba nziramu nkuba essimu ye essimu nga kweri evuga nemala nevaako kwolwo tebagijjaako ne buziba nenkuba nga essimu tebakwata nenziramu nenjikirako ku makya nga teriiko nensirika kati kyenakoze neŋŋana naye kati olunaku lwe nakkubira media nali munju nga mbula kwetuga naye njala nakukubira ku 7 gwa kiro nenagaa kabuke natula mu ntebe bwendi ne bukya nga ntunula bwendi nenga nekabuke oba kina kyetagisa kuleeta poliisi afazali netekemu transport ngende mu kyalo bakwata omukazi oyo afazali nja kuzeewe nga siinaamu gye nakoze tebansuubiza busuubiza nenga nja kufuna gwe neewolako emitwalo 4 ninye emmotoka ngende mu kyalo manye ngende wasenga mugee mpaayo omutwalo mbateekemu poliisi babateeke munda ng'olwo sibula ki transport money mu process ey'okubakwata ebintu byange emisango gyange gyonna we gyali gigenda okola ki okuviirayo essimu teyaddako enkeera waalo kati nga ngenda ndaba senga wange oli nga muyitiramu bulijjo nzeekuumira nga nze ng'omuntu byonna nga basinga tebabimanyiiko sina gwe ŋŋambako nga senga mugamba munesenga kubirako ku mukyalo ensonga senga nga nsooka nze muyitiramu nga bwe zitambula senga nga amukubira kati kuno yamukubira yali senga mulala nga amukubira ng'amugamba kakati mukulu munange oli otya tuli ku nsonga zange zino ez'omwami Mubiru n'omwana Jeeni muwala wammwe nti mubadde mugamba ki ti munnange ndi mukoli mukulu munnange sikubye kuyomba ti oba olina kyoyagala kiŋŋambe kakati maama omwana waffe yatugamba yazaala eyo omwana
naye agezaako oba okusindikako oba ku buyambi oba ki newaga nti ayagala kujja kumulaba temukkiriza. Waliwo obuzibu. Mutabani wa mwoyo mubi nnyo, mutabani wa mwoyo musiru. Tinedda maama nze sikubye kuyomba nyinyonnyola buzibu ki. Tikakati mangu olongagana ng'amunyonnyola maama kakati mukulu munange obuzibu buliwo. Oyo yafundisa muwala wange olubuto. Tayagala kumulabirira, tayagala kumusindikira sente, talina kyayagala kukola ki, talina kyayagala kukola ki. Ng'amubuuza naye omwana waffe nga bw'amubuuza. Ng'amugamba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Omwana ayinza kyandibanga n'omwana atali wammwe lwa nsonga singa yali wammwe mwandibadde mwamufaako dda nga mwasindikira omukazi ssente oba ne mufuna emmotoka ne mujja ne mumukima. Kuffe nammwe mulowooza baani abeeguye ennyo nti maama ffe tweguye ennyo nti naye ate ebyo byonna biba bibiryawo muba mwagala okumulabako mwagala okujja mulina osooka okuteeka ku ssimu yange emitwalo 35 gye nateeka mu ddwaliro nga bamulongoosa. Omukazi w'olubuto talya, omukazi w'olukindo talya muwogo, talya kawunga, talya biki, alya matooke. Kati nga maama senga kyava amubuuza kakati maama bw'obalabalamu byonna sente ziwakamala okumuteekako ziringa mu ssente mmeka? Ng'amugamba ngenda kudda kambalo balamu ngenda kudda mu kkubi. Kati ndowooza nga batula nga beegeeyamu ne muwala waabwe nga baddamu bakuba ku ssaawa nga 8 bakubira senga nange naliwo nga bamugamba kakati maama tubazeemu nga ssente zonna awamu ziri $5.5. SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyongera mu maaso n'emboozi ya mulima mayuuni mu luzungu gwaliisenga mudiga nga yams yamudiga yamudiga oli otya? Ndi wano munnange pita mu kubonaabona okw'amaanyi n'ennaku ku mutima. Tukyayongera mu maaso n'emboozi ya yamudiga. Anyway, tusekamu naye nga tusekesa nnaku naye nga tuteekamu akasente mu puroguraamu eno abatuteekamu akasente mu puroguraamu baziwa & Sons batuteekamu akasente Ziwa & Sons batuteekamu akasente bali ku mukwano akeedi balina beddings yenna buli kika balina amasuuka balina blankets duvet covers butimba bwansiri mattress covers emifaliso byonna byonna babirina baziwa & Sons wamu ne bannaffe abakolera kanana abo mouth wash gwe alina akamwa akavaamu akasuuka kabi amannyo gavunda wosenya gavaamu otusaayisayi wosenyesa woteka amazzi abotokeyo ekikunywa ekinyogoga oba ekyokya gakikunyenyeera senyesa kanana abo mouth wash osooka sanga mu pharmacy ezikuli okumpi oba drug shops ezikuli okumpi bakayise kanana abo mouth wash kasenyese ojja kubeera nga tootuwa obujulizi. Dr. Marco Mukugu kutumiddeko nnyo awo ewakaliga
Katale opposite Mogazi. Ye mukugu nno mu nsonga za mu kisenga awo. Omwami yekaya mu size, omwami yekaya mu maanyi, yakwetedde ka Vix ne ka Putulu kwera kakuwa. Ka Vix kasinga obulungi oseko busizi. Mwena manda chikanga 12 nogenda mu lutabaalo bavayo bakulojja. Ovayo batambuza babitege. Omuntu wasanga omukyala nga talina bitege, ogenda kubayo nga atambuza bitege, nga tewe yeewujja mpulira omuturo. Bamayise Dr. Mark omukugu. Nawe gwe omukyala wenna mu nsonga zonna weegaya. Tolina appetite te waliwo ekibulamu kyonna weekwate Dr. Mark omukugu. Tukyengera mu maaso n'emboozi ya Mudiga tumusanze eno mukono naye mboozi eno tugenda gifuula wayidi kuba tulina okugendako ewa maama eyo, tulina okunanyako ku Jane ono tulabe ddala ekituufu baali bakola ekintu kino. Ntumiddeko ku Mama Fiina, tumiddeko ne mama wange omulungi agamba nti Mama Fiina akujjukiza nti weewala abafere bangi nnyo ku intaneti kuno, bakozesa bya accounts ezo ku TikTok, najja nakufollowinga namani nakuweereza ennamba ate kati okubira video call. Gwe nokuba video call ngomanyi nti okubira Mama Fiina ne ku video ate kati atempereza ssente bannaye bali mu babba bali mu kubafera. Mama Fiina tagenda kufollowinga, Mama Fiina tagenda kuweereza ndagamuntu ye, tagenda kukubira video call. Mama Fiina omusanga bulenga olunaku olw'Essande. Abeesimbe ze ziri ku screen zojja mukubirako ojja kubanga ate omufuna twewala abafere bannaye. Mama Fiina tajjajala ku TikTok, Mama Fiina tagenda kujjanjabira ku Facebook oba ku TikTok. Tomuweereza ssente bambi, tomuweereza ssente. Pozi ng'omaze okukakasa ennyo oba oli mu Uganda genda e Bulenga. So tweyongera mu maaso temu kitundu kyakubiri n'emboozi ya Mudiga. So bade mayimbi babaddemu ku lyato ku yashi pate yashi boat cruise macupa nga gayiika. Ama mukulu tukomye nga bazzeemu okuba bakubidde senga senga yakubira mama w'omuwala nga bamugamba tubazeebazeemu nga $5,000,000 kitundu byonna okumala okuva omuwala we tumulabiridde olubuto ne mu ddwaliro etaga $5,000,000 kitundu. Ko senga n'amubuuza bwe tujjako n'emitwalo nga 8 oba 7 mutukkiriza ti mpozi bwa muyina okujjako ne afu yeezo ssente naye gali eri 35 muyina gateeka ku ssimu nga temunnajja. Agogo sigabalidde ku zino, agogo ngaagala nga gali gokka. Tinaye maama sente nga nnyingi nti mwe mulowooza omwana alabikika abeererawo. Kyava mubuuza naye maama gwe wali olabyeko wa gye bazaala omwana n'abeera eyo n'aweza omwezi n'aweza ogwokubiri n'aweza ogwokusatu n'aweza n'ayingira ogwokuna nga tebamuwanga linnya n'atakaabako nti oba ki. Omwana ono yandibanga sina wammwe kuba singa yali wammwe yandibadde akaabo oba mwandibadde mumunoonyako. N'agamba naye nga bagezezzaako okumunoonyako. N'ajjako essimu. Kati eno wiiki yennyini gye tulimu eno leero si lwakubiri ku Sande baakuba bo bennyini ne bamubuuza kati senga wakoze otya tikakati tukyanoonya ssente ze tugenda okuggyako nazo eyo naye ekyamaze mujja naye nze njagala emitwalo gyange 35 mugiteeke ku ki gali agala gasooke ku ssimu. Kati ye mu bwongo bwe mukadde maama w'omuwala yakimanyi ffe tetusobola kuva eno kola ki kugenda ye mu bwongo bwe kyalina kuba omuwala olinze we yali andaba mu mbeera yange yandaba nti ndi ntya ninga ali omu nina kisobola kubaawo kyenkola. Kati ninyo okakasa nti maama gwe mwogera naye maama w'omuwala yennyini bwe njogera naye ku ssimu era n'ennamba ye njirina n'ey'omuwala njirina zonna ezo maama we yennyini amuzaala. Ne oyo omuwala yennyini nnyini era nayo njirina zonna ennamba 2. So ku Sande mwogerezeganya? Ku Sande baddamu bakuba
kati kwosenga nga wankubiddeko ku nti oyo nti nadde mbaga nti mwatugambye okujja mugenda kujja ddi naye sente ezo $5.5 mulina osooka ne mutulako $2.2 mulina okujja nazo mu kaashi nti kale maama katugezeeko tunoonye tulabe bwe babiŋŋambye byo nenzigwamu amaanyi nakati SB4 ngubuulire nga sijja kulimba omuwala oyo sente ze mutaddeko mu bintuntu ebyo bwe bityo natuuka okutunda piki yange gye nali nga ntambulirako kugenda mirimu gyange bwe mba sigenze kuzima nevugayo ku basaabaze n'enkolayo omutwalo era nze nkusikulimba omuwala oyo teyabeerako waka mu budde bwe yabeerako obutono ewako yalinako ekintu kyeyagala n'atakigula era wano emabimanju awo tulinawo botiiki bamuyita Jojo Connection we yagulanga nga we tujja naye ku piki yange tuzza ogula ennyaanya oba biki n'akugamba luli olugoye ndwagadde n'agenda n'amugamba era Jojo Connection n'omugamba omukyala muwa olugoye naye nakati okuva we yagenda nga sijja kulimba yagenda mu January nakati obudde buno simulabangako tuli myezi 10 simulabangako yadde n'olunaku n'olwo golowooza kiki ekirabega bwekyo nze media nze wanatunuddeemu nze enganzi nalowoozezza ebintu 4 ate byonna nga byanjawulo omwana si wange ekyo nakirowoozezza ayinza okuba nga si wange kuba na deeti nagiwandiika nawaka ku kapapula omwana gye nabeerako naye ate si bwe budde bwe yazaaliramu ekyokulala maama ono okukuliyetinga bino nti muwala waffe yazaalamu simanyanga yazaalibwa n'omusota agona nengalaba nga malya gaki kale malya ga nsimbi mama ali myaka ngemeka mama mucha kafaananyi mama w'emyaka 5 ngazze mu kugomesa afukamidde ayanja ensonga era mama oli alingawo kati nze sijinza kugima alinga mu myaka ngana kuba mama mukyala mukulu mama mukyala mukulu era yajja bulungi olaba mukadde wange oyo wazze n'afukamira wali mulyango kuba mulyango gwali guva eri gwali awo n'afukamira n'atugamba bulungi nti mutwala omwana waffe n'omwana waffe alina obuzibu bwe buti nga ne abakulu we bali bakulu bannaawo nga ne bakulu banne we bali awo ne basenga bange nga mbalina wano kuba nagenda ne basenga 3 nagenda n'abakyala 3 ne bakojja bange bameka 2 ne tutuula ne twogeraganya buli kimu ne kiggwa maama ono engeri gy'asabamu ssente yokka yeekulaga obuvumu oba yeekuwa n'amaanyi tewali kiyinza kuddako tusobola okufuna ku simu ya maama tumukwireko tulabe olowooza kati kweri ku SB4 Media Tuggussa Enssonga SB4 Media Tuggussa Enssonga giwandiike wano emboozi eno ya mulima mayoni ekuwa kyakuyiga ki tukyeyongerayo nno mu maaso emboozi eno yo mpanvumu kuba kigenda kutwetaagisa okunoonya ku bantu abaaliwo ku mukolo ng'ekifo ng'eyo eyanjibwa oli Shadi yali abeerawo Shadi yawaali wali wano tali wala naye tugenda mufuna kuba agambe amumanyi tufuneko ko abaaliwo abamanyi ku mukolo ono kabe kasinge tugendeko kwewa maama tulabe olowooza ewako kyajjukirayo ewaka nzijjukira bulungi nzijjukirawo bulungi amaama abeerayo maama abeerawo ewaka genze mulo tugenda kukola ki genze mulo tugenda kutuukayo nanajama wabanga asiimye tutuuke tulabe bino ebintu babitolo bikola abaana b'obulenzi abali eyo naye obuulyawo nga tebalina buddukiro nebifiira awo naye omuntu akutta akasente azze waka akoze omukolo mwinako kwefaananyi by'omukolo
essimu yagwa media ebigundi byange nali nerabira okubisevinga ku Google essimu neegwa eyalimu ebintu byonna oba wewandiise obanga obujulizi ne maama kuba maama nze buli nakubiranga maama nga muli kodinga buli namukubiranga nga muli kodinga te maama w'omuwala no maama kozi gwamanyi linnya ki zamanyi mubiru oba osobola okumugamba nze ndi oba kojja wa mubiru bawa Jane nayogerako ko nesenga omu nesenga naye senga yatugambye mubadde mwasabye ssente bweziti nga tumukubira wakyakwata nyongera okujjukiza bannaffe abakolera kanana abo mouthwash. Hello? Gyebaleko maama. Gyebaleko nnyabo. Kale nnyabo obulamu buli butya? Obulamu buli butya eyo maama wange? Nakafe bulungi eno. Kaakati mbadde wano ne mutabani wange. Mubiru bamuyita mubiru bawa Jane. Aliwo ensonga z'abadde andeetedde wano nga yagalayo akasente. Weno mukono. Waliwo ensonga z'abadde andeetedde wano naye nga nze abinnyonnyola sibitegeera bulungi. Naŋŋamba nti yegwe maama wa Jane. Era nti mwamusabye ssente $5.5. Mwamusabye ssente $5.5. Kweganga yeetaaga obuyambi bwange mumuweeyo ku ssente naye nga nze sibitegeera bulungi mbadde nsaba ebinnyonnyole mbiri bitya. Agamba okujja okunona Jane n'omwana bw'okusinza ssente ze mumutaddemu $5.5 nga ye ze bamusabye. Wangi? Wangi? Netiwaaka yeebula. Mama netiwaaka nfu. Mulalu? Kati mwamusabye mmeka? Oba abadde ayagala kunnimba nze? Mugamba agira yeetereddwa bamutwalako ebutabisa bamutwalibwa n'amala okutereera n'addamu n'ankubira. Naye nga Jane yaali eyo. Engeri eyo gyakuuse n'omulalu Jane amwesonyiwa. Jane amwesonyiwa. Anti yagamba nti amulinamu omwana, waliyo omwana waffe. Ne mwaba amulinamu omwana, wali olimyeko ekibanja? Wali osimbyeko ebitooke n'ogula ekibanja n'ogula poloti n'ogisimbamu ebitooke? Yennyabo. Oba oguze poloti n'ogisimbamu ebitooke n'otalima n'otabirabira ebitooke byo bitya? Ebitooke bifa? Bw'abanga yakola ekyo tetwaguma tetumweraliikiriza akole ebirala ebigenda mu maaso atuleke. No kakati nze kuba nze ndi kojjaawe naali muyambyeko netulaba ku mwana waffe. Kati kyetaagisa ki okulaba ku mwana oyo wabanga kituufu gyali nga mwana waffe? Anti abireke. Olaba atandise n'okutuwaayiriza ekitegeeza alina ekizibu. No kati mama ye tuve ku ono. Kuba kati nze mbeeranga mukulu we mba kojjaawe. Tusobola okukwataganya ensonga zino tulabe. Okuba kusadira bitooke bino tukoze tutya? Alabika oyo yagwa eddalu kyenkugambye. Kubanga nze omuntu tosobola kwogera kintu kisigambye. Kati olaba omuntu atuuka n'okutwaliriza n'ayogera ebyo alabika aliko ekisyambambi. Nange saagala mumutwala nnyo bigambo wala obe ng'oli kojjaawe. Bireke. Mugamba abireke. Ana lwe twali agadde okulaba ku musaayi. Anti abireke. Omwana alijjo, omwana abula alijjo alikula bali muleeti. Abireke. Kubanga omuwala yali lubuto namukubira ne mugamba tuwe ssente tugule mumwombo. Yayombanga buyombi nagikka essimu. Kati olaba omwana bw'awooma olidde
kati abugujjana lwa mwana naye nga twamusaba nga n'obuyambi nga tabutuwajjukira omuwala waaki omuntu w'ekiso owaayo ssente mmeka nze nabadde mugamba namugambye njagala ssente ze nakozesa mu bukujjanjaba omuwala n'okugenda mu kumulongoosa kulya byakulya byonna transport samusabyeko $5,000,000 okujjako nga ye yagwa eddalo kati nze mba muyita mulalu okitegeera ate nabadde saagala nnyo engeri gye yandabamu obuzibu mu feesi yange nga yakiraba nga mbi owulidde wadde konkomeddi yenannyini kigaji okitegeera nali namugamba sigankeke ku ssimu yange omuwala muzezi transport walinyange fana omwana ennaku zebadde mulwadde era sente zeyaweereza kirabika batuttemu kwa musawo tebamugambako obulwadde yaweerezako eddagala okumanya yawuuma naye wakugamba omuntu nti mulwadde n'obulwa n'ezigula empeke oyo ayagala bikolerere okitegeera omanye ekintu omuntu ekirungi kimunyumira kati ayagala kiwedde kati maama tukole tuti kati nze kamuyambe kati nze mbadde nsaba mbaliremu nti sente ziba zewasaasanya okulabirira omwana eddwaliro sente ziranga mumeka tulabe kuba omwana gubanga musaayi gwaffe gusigala musaayi gwaffe gusigala musaayi gwammwe naye agira abireffe maama ate tulema kunyiga kubanga okitegedde nkugambye nze njogedde agira abireffe kubanga okubala yazanze simugambanga ate okumanya mulungi nnyo alina n'empisa bamukuliza mu bantu n'amanya nti omwana yazaalibwa n'amanya ali ku nsi n'ataweereza wadde nti zino zaakulya nakaweereka n'atagambako nti kankubireko bukuli Nazara wange ngambeko nti mukadde bange naye bali kunzijanjabira ku muwala mukuliki eyo mu ddwaliro nakyo kyamulema kati oyo ategeera ssaawa mmeka wadde agamba ffe tuli basiru kati ye ategeera ddi kati maama nze sobola okuyimirirawo n'omutabani ono okugjawo ekyo nti kyembadde nteesa tulenga abakulu n'abakulu kuba bano baana bato basobya andi obwongo bwabwe bubeera bwakyana kiteera omwana omuto omumanyi oba omumanyi abantu abasinga emibiri gikula naye obwongo kati kankunyumize kino omwana omuto bamugulira obugatto obukaaba omwana omuto bamuwa ennywanto omwana omuto bamutambuliza mu busuuka naye oyo omuntu atirira akupama waatudde nze ebyo nkyaliwuliriza kati maama mugambe eyo kino ekigambo kimu era kakyerabira wulira tuli balamu n'omwana mulamu yawona tetujula tetulina nnyo kyetumwagaza tetulika tumwetaaze tujja munoonya kati maama nesisubira mwaka guno oba guli ogulijja wetuliba tumwetaaze tujja kumunoonya naye kakati kayonoona budde bwe agira abeerayo kakati nga gwe mukulu munnange omwana yejjaali nga waffe kuba naffe anti ne bwabeerayo nga waffe okitege tujja munoonya towulira bulijjo abaana bawandiika amabaluwa ku leediyo anti kati ate abaana banoonya bazadde be maama wange mpuliriza nze mbadde sagala tutuuke eyo kuba ffena tukyaliwo tukyali balamu ate era mukama akyatusobozesezza nti obuyambi tusobola okubufuna nti niyo kiba kyetaaga kankubuulire kino eryengedde buli omu alyagala oba olaba n'essosolya zigwako enyonyi ezo ne ziryamenu kati naye awulira ekiwedde akyagala naye abeere mugumu atule waatudde agume tuli mwetaaga tuli munoonya kati maama kati tuve ku by'omutabani ono tukwatagane nga abakulu n'abakulu ate gw'ogenda kukolawo ki okujja okulaba ku musaayi gwaffe tulabe batusobola okujja nga twetisse tetwagala byakutwetikkira ayogera 2-3 n'atulangira bye yajja era ndowooza amanye engeri gye yajja yengeri eyasigala ejjanjaba omuwala nze kyeyangamba amukaka no nze ku mukulu era mukujje eno okutulaba
nze nafuuka na musiru yantunuulira n'alabanga amaaso gange masezi sobola n'okulya abantu kati nze seetaaga ddemu nakundaba. Kati nze ku mukolo saaliwo kuba nali siri mu ggwanga naye nangira ku mukolo nalibadde wendi. Nze kyeyaŋŋamba nti mu kujja okunona mukyala waffe oyo waliwo ate ensonga ze mwali mulina okumaliriza mbu yali yazaalibwa ne mulongo munne. Ebintu yabimpa naye ajjukire nti bwe yali ajja era ensonga lwaki baali bagenda kugenda mu kkubo. Ekkanzu ate eya munne teyagireeta. Yali aze nga taleese ekkanzu. Bwe yajja yali alina okujja n'ebintu bye buli teyabireeta. Kati omuwala ne bwe yalinga amuvumu oba bayomba yali alina naye ekimuleega okumuyombesa so singa ye ng'omwo. Ekirowoozo omuwala yayombanga naye nga alina ekimuyombesa. Alina ekimupika. Kati olaba kati ebyo ebintu si byangu nga bw'obiwulira. Ate ekirungi esaabye mukisa nali mbimubuulidde. Nga nali simukkiriza ati ng'omukozi ali bimugambye. Naye nabimugamba abitegeere. Naye kati twakyusaamu ekyo twakivaako. Buwulidde. Gy'emikolo gyakolebwa ono. Kaakati ebisigadde byonna ebisigadde bireke taata tomenyeka oli muleke. Anti kati maama mba sisobola kumuleka kubanga mutabani wange. Ne bw'abeera nga oli naye awo njagala byenjogera era abe nga abiwuli. Omugambe abireke oba waali era nkiddamu nti abireke. Bwe tuliba tumwagala tulimunoonya. Kasita wano nsambya tumanyiiwo nze nsambya mmanyiiwo. Nze nabeeranga waliyo ebutiti. Owulira? Awo nakukyaki mmanyiiwo. Awo n'ensambya mmanyiiwo mu ttawuni. Nakabaale mmanyiiwo. Mundeeba mmanyiiwo wali kyaki byonna wansi eri. Byonna mmanyiiwo. Maama ate obeera ng'anyiize. Obeera ng'anyiize. Mukwanze mbadde mmanyi. Nakireka kyagala nnyo okuwaliriza omuwaliriza nkugambye tuli munoonya. Kubanga va ku muntu atakubalaamu magezi tegeeza. Namukubira essimu ng'omuwala atuuse wabimugamba sebuwadde omuwala yize ekibadde kyetaaga. Obuweereze kusente tuguleyo emmumbu oba eddagala lyonna nga byayomba alinga masiiri n'amala essimu n'agijjaku nayeeyita omuzira. Teyaddamu kuba essimu olunaku lwe yaddamu okuba essimu twali mu ddwaliro nga bamulongoosezza. Owulira? Bamulongo. Oba bwe yava eno n'akomawo eyo naawe. netiwaaka neebula. Owulira? Gyali Masaka adde ayagala amulabe yamukubiranga bwedi nga buli simu nkola ki? Owulira? Tuwulira. Era n'ategeera nti tuli mu ddwaliro. Ku ssimu yaffe yateekako ssente mmeka eziraga obuvunaanyizibwa nti ddala ekintu yali akimanyiiko era yali asobola okuweereza obuyambi oba bwe yatuuke nze kenyezira nemugamba batuweereze ku ssente tugule eddagala alina kye yakolawo. Kati maama kizo kye mbadde nteesa kuba obuulirawo nange bwe yategedde nti nakomyewo mu ggwanga najja ampitiremu ku bintu ebyo. Ekye mbadde nteesa mama twebale tusaba kutusonyiwa abawala bangi agenda anoonya omuwala omulala era mufunyise olubuto azaala ate oyo omuvubuka mugomba kuzaalira ono ajja kuzaala omulala. Kati ate mama kuba ate batali balogologo abatuufu abatali beene Masaka abali abantu ajja kubeera nafuna okitege anoonya omuwala omulala bwe tuliba tumwetaaze tujja mmutumira kasa kitegeera omwana yazaalibwa mwezi gwa kutaano zaali 15 oba zizikiranga bwetyo bwe baamulongoosezaamu ne bamugjamu nenga y'omwana kubanga omuwala yagendako ewuwe ogw'omwenda ndoza singa mu 25
yamutumya oyo n'amutwala eyo kati abale okuvaawo mpaka mu Gwakutaano amanye omuntu azaalibwa ddi kasooka ategeere ansi eri oba si ggwe ekirala abeere mugumu atuule we bwe tulimwagala tulimunoonya sikirumamu okusinziira ne ku bubaka bwe nnafuna n'ebigambo bye nnawulirizaako ebyo nnaddamu omukyala gwe yampaako kubanga yamuwa ennamba yange esuubi ne mugamba mpa abaana si kisolo si kinyonyi kirungi kibi nnyo era bw'okitunuulira mu maaso kirabika bubi naye engeri gye kirina omuze nti bwe kikaaba kibika ne bwe kiba bambi kyogera nti kyazadde bakikuba amayinja kyeyongereyo eri kireese ki ekikiraano nange ayinza okuba nga bwe yantunuulira nga zeeno ayinza okuba nti yandabamu omuze ndi muntu mulungi nnyo ndi mukkakkamu nteesa nze kukitegeye kubanga nali singa nali kusiteesa n'omuwala sandisoose mumuweereza kubanga nabeerao kisibbiri oluvannyuma ate n'akomawo kukitegeye naye okusooka tenasooka nga ya maama we yeerabika abadde mu rugo olabikibwa mumulya n'abantuategeera omwana ye kyekyasooka omukomyawo omwana omuwala lwe yasooka okujja waliwo lwe yasooka yali ayiweeyo ng'azze kulaba mu buvubuka ne basimagana ne batuuka n'enkwebyo eby'omukwano baatutya ddala n'ebyomu kisenge okitegeera oluvannyuma oyo n'agamba okuddamu okukunona ngenda kumala ku kyeyi anti nze nali mbagambye nina okuva ewaka nga bandeetedde sukaali bwange wadde bampa mungi nnyo bwe nali nsobola okunywesa ekyalo naye baamumpa nange era ngamba wadde naleeta kaki naye nnajja ekyo sikyali kikulu naye ekikulu kwali kunvuma kunjogera ku bigambo katonda n'akireeta nga tuli bakatwantuuka ne tugera baawamu wadde ebyo byonna bibaawo bibaawo n'ebyo weebiri naye nga tugera tugumiikirizaamu kale emyaka bwe giba mitono tugumemu nga 6 kati omwana wekiba nga kituufu omwana ono waffe tuba tukoze tutya omutuuma erinnya kubanga omwana aba alina okufuna erinnya ly'ekika erinnya lirina obuzibu gwe nebukuba essimu n'olyogera tujja ddi muyita kale mwana aba tali mwese omwana tunamutuuma edifensi w'ekitundu linnya ki ye difensi omwana ye difensi terina buzibu bwonna azaaliddwa akyali muto naye asobola okukola mu gavumenti kubanga akola ku bufuzi ate akose kategedde anti omwana ye difensi tobamanyi abakola mukyalo mbamanyi baba basajja bakulu n'abaana abato babikola anti olwo tukulaga nti omwana eyakula ali mu katonda bw'ali bamutadde ku nsi asobola okukola ebyo n'abakyala babikola olaba kati n'abakyala bazimba amayumba ekituufu kati mama kyengenda okukola kansooka enjigweko ne bakulu bannange otaba ekyokukola oba kinateesa kwesitula kujjaawo ojjamu mutatawaana kwesitula ne munkubira babuuze oyogere nabo omala oddemu onkubire mpulira ekiriwo era nkikuddemu kyenkugambye kubanga sikikyusa kati kanjogera bakulu bannange tujja anti wemu n'amala okwogera baweerezamu olunaku lumu oba 2 nemujja nemu era n'akomawo era bw'atakomawo njjamu wanje okitegedde era nemuwaamu ennaku 2 najja ne mumulaba akomawo ewange gyedi nga mumaze okuteekako sente zange zinakozesa okubala yali nja wano ekigere anti mma kye nabadde nkubuuza singa sente nga mmeka tulabe
Ate kakati nyo lwayo bw'adakeera ku makya n'ayoya nti njagala mugaati. Njagala loole. Njagala soda. Nenkwata ne ngenda n'engula nga siwandiise mu kitabo. N'angamba maama olw'ebe. Kati maama tukole tuti. Kucha n'embenya. Kati nze era nga zo nziwandiike mu kitabo. No, kati maama tukole. N'angamba kakati yaweererezaako maternity stable. Nengenda n'enzigula. N'azambala. Nvandiike mu kitabo. Omwana yajja alina bugoye. Era nabyo mpandiike mu kitabo. Kati maama balirire ebintu bye nnakozesa muntere sente ku ssimu muba weebuza olunaku lumu olwokubiri wendi mumulabeko. maama kiri bwe kiti kubanza atuukiridde nze oba oliawo mukama ayinza okuba nti abise ekisa nti nsobola omuyamba ono mutabani wange. Kyembadde nsaba gwe mukulaba mukubalirira maama ziringanga ssente mmekaawo? Sigenda kubalirira. Kati awo maama nange ate ompadde obuzibu obulyawo nalibadde nsobola okumuyamba naye sisobola. Olaba atuuse okumpaliriza nti namusabye $5,000,000 zesina kati nampe 10 lwaki ampe 5 kati ampe 10 ate oba yaŋŋambye musabye $5,000,000 zesaamusaba kati ampe 10 ze mumusabye. Mbadde nsaba tusooka tuve ku ono kati twogera ndowooza engeri bwe nsirika bwe nti wasirikira ndabamu ebituli oyo omwana alimu olungi ereegerera. Nedda maama nze ndi muntu mukulu atali mwana muto. Nokyembadde nteesa ate bw'abeera wandabira ddala nti sitegeera bulungi ayinzira okuntwalira mbu tategeera naye nze atategeera yenze konkomebbi nze nannyini ekigaji era nze gwe yanoonya eno e Masaka mu bantu abatategeera n'amutwala ewuwe n'amuzaalamu kati okitegeera kati nze nannyini ekigaji ate kyeŋŋamba mba nkikoze eki mba nkigamba. kati maama engeri gy'atandika ategeera nga yajja wano ewange nomusayi waatuka n'agamba yabadde ayagala nnyo ssente nali saagala ssente kubanga saamugamba mukitereza $30 obanga nali saagala era saamusalirako nti mpa $5,000 kati mugambako nti mpa $4 oba 5 kiina kyenali musaide yankona obugambo ate bwanama kati bwebudde abusasulire ng'ate alina nekyayagala. Kati maama alina kyayagala atajja kisasulira ate nawe ajja busasula obugambo bweyambo ajja kusulira. Kati maama nze mbadde nteesa nti tubaleebalemu sente olowooza nga mmeka gwezogamba kati yabaleebale kati akimanyi nti eddwaliro omuntu okulongoosa ewamwe tebalongoosa balongoosa kati mubuuze nti omuntu bamulongoosa akozesa sente mmeka balirayo sente mmeka jjukira bamulongo netubale netuuze ebikanzu by'abasawo byonna sente nazentoola kimu akimanyi kati maama abaliri obuuza eyo ewamwe tewali bazaala ate nanze n'abasalira bamugambe nti omukazi yatuziwa natulifuula sente neddamu wano oyogera nange toyogera na mwana era kankunyumizi era bw'ona omugamba kati olaba ejuuzi namugamba nti nagamba mukyala si yesu ogeranga naye nagambye tafisangako nakadde kuŋŋamba nti mukadde bukuli Nazara wange wakola omulimo nonzira omukazi n'omwana takikolangako oli takikolangako ne bw'omubuuza akubira mukazi zenjina mumugamba taliwo genda ŋŋende ngamukwa ne mumuwa ne boogera naye taŋŋambangako nti bambi kanfuniko akadde nange oyo oba mwamukuliza naluddawa wala yakulira wajjajjawe yeryongera mwonoona empisa ayina ntini kati maama nange benzibuwalidde mbadde manyi nina kyensobola okukolawo andi kyolina okukola nkikubuulidde genda obuuze ku bakyala abaali balongooseddwa bakubuulire ebintu bye bakozesa bakubuulire obugoye bw'omwezi bakubuulire omukazi abeera atya buli kimu paka
Kati mama yes kisoboka okubabuuza naye ate kyalibadde ngamba gwenga gwe kyalibadde kyamuli nedda kale ekikola kale mama kasita nkuwadde endabirwamu gyeteekemu kale nja kubeera nga nkuddira naye ng'ekyemugambye okubeera naye omulaba myaka 8 yamalabeko amalabe kale gyamulabe amalabe eyo myaka girinawera 8 addemu amulabe bw'anaaba awezezza 8 ate kijja kusinziira okuddamu n'amulabako ng'aweereza obuyambi akola kyonna buweereza era tajja mulaba etegeeza kati wana yonna chance okuddamu okumulabako nga wezezza emyaka 8 nga aweereza obuyambi alaba taweereza buyambi oba balibeera ajjeko bagiteekamu kyaki bulungi omuntu ng'ayagala enkoko yeekule bulungi naye oba togirabiridde era erina kufa anti kakati ate nange kati nze binzibuwadde kuba nze mbadde nsobola omuyambako nempeereza obuyambi netwebala wali wonna naye kakati ate biwanvuye nange nsubira kambidduke mu buddusi biyinza okuba binsusseeko kuba nze mbadde manyenda muyambako nga mutabani wange anye nti oba nsobola okukwatayo banga kakadde kamu oba bubiri wange ng'ali mwabadde alwala badde simugamba nti omwana yalwatoluza okyava tuva ku ddwaliro talwalanga mmanyi alwala naye kati mama kati obuzibu kati bamugambyeko ogwo gwennyini omulundi guno ogwa jjojjo ndozanga emboozi ekutta akati ngaomuwala abikaeba n'apakiringa engoye nyingi kitegedde ebisisibwalangako nkulabiririre nkukolere buli kamu ate omala onsiriwalireko sisobola osegedde omatidde kyegambye nze wesitamatidde we wano kuba nze mbadde manyi nti tugera kwogera ng'abakulu nze ensonga zino nzisootinge nga noono omwana atamanyi kuba ye mukyala wamwaba n'ekizibu ekirala ayinza okuba ngenda gwanjulawala nga yakugamba nezimusaba nakati mama gwolowooza nga kuba waganye okukimbuulira yagambye ngenda kola kibanja ziriŋŋanga nga mmeka ndabe oba tusobola okuzireeta anti nkugambye eyo waliyo abakyala genda obabuuze lwaki onnemera genda obuuze kale nja kubeera nga nkuddira buddemu onkubire kandabe oba naasobola obuzibu si banabudde bugenda kutambula kubuuza bakyala naye kangezenyini agenda abuuze kale maama tujja kuba nga nkuddira kale se tawadde ggwe tukembulookinga ennamba eno SB4 Media Tuggussa Enssonga abadde nno maama oyo gwabadde owulira ku lukomo lw'essimu ebiwulidde omuwaayiriza tanakusabako $5,000,000 nina mwana agamba ayagala 10 omwana agamba kale waya kusiba 5 katumuwe 10 omwana togenda mulabako paka emyaka 8 ate ng'oweereza obuyambi okumulabako paka myaka 18 oli myaka 26 kati ogenda kuddamu okulaba ku mwana wo ng'oli myaka nga 4 5 olina okuwangaala ennyo okulaba ku mwana wo otherwise SB4 byonna nga obiwulidde omukyala wabyogera owulira omukyala bw'ayogera nga ayina ye nga ye omuntu tolina kyomulya kimuli mabega we abali ebyo bagenda okutusalirawo SB4 Media Tuggussa Enssonga mboozi eno shadia tumuyitireku muyite ali wala nnyo ali waggulu awo ali waggulu awo
So anyway tukwera kuba tufuna shade kuba ogamye ya mumanyi ni amumanyi tufunye ko omuntu omu kubaliyo ku mukolo we mwagenda nabo nze nagenda n'abasenga abange owokuno nagenda na Shadia era nga naye weeri abamanyi ajja kubanga atubuira bulungi kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi zino tukyagenda mu maaso kitundu kyaffe ekyokubiri tudde mu kitundu ekyokusatu tulabe Shadia ono amanyi famire eno omuwala ono amumanyi tumanye kiki ekiri awo science ki ali awo Shadia ono ayinza okubanga naye yatayagala kugamba naye nga ayinza okubanga nabyo amanyi kuba abayinza okubanga beemanya mu buto abantu bwe bakula bakyuka nosanga nga muntu akula embeera ne zikyuka naye era ku kyawo tebibulako mumanya nti gundi oli yazalibwa n'omusota gundi oli yazalibwa n'embizzi oli yazalibwa n'engo nomanya ku kyalo nti so kitundu kyaffe ekyokusatu tugenda kubanga tukomawo ne Shadia ono atubulire mbozi no tugenda kitwala mpola mpola mama tujja kutuukayo ko tulabe ngenda bawa amayinja wona amajambiya agafutula umalu ziwandise ne tusekamo akasente bali kumukwana akedi obone banafa bakwera kanana abo mouthwash gwena wenna ina akaswaka kava mukamwa akaswaka akabi akava mukamwa osenya amannyo kava mu tusayisayi teka ekyo kunywa ekinyogogobe ekyocha amannyo ngakunyenyera senyesa kanana abo mouthwash Dr. Maka omukugo mutumiddeko lyasangibwawo wakali opposite amafuta ga mogasi katalawo ayina ensonga zonna zonna ezakukalubako mu nsonga z'omu kisenge tukira Dr. Maka omukugu nze muzukulu wa Kabajja kitundu kyakubiri kikumi wano tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu mbere bulungi mwera Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bw'oba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Tuggussa Enssonga.